katwogere ku Alien Skin gwe tumanyi. Tubadde tukyayogera bwogezi nga tugatta bifaananyi n'amaloboozi nga egadde gaveeyiga nga ki ekituufu ekyabaddewo. Jjukira ejjo nabagambye nti okusinza kwe nabadde nsembyewo okuwulira Alien yamaze okuba pate nga yonna gibalaze, yamaze nayogera ebigambo ebitagatta n'abamu ku bawagizi ababadde awo. Kyova tutera okubagamba nti zino laale tezitegeeza abalonzi. Ebiseera ebisinga bagenda kulaba ku bayimbi baabwe naye ng'endowooza mu by'obufuzi ndala nnyo. Era ndabye ku Alien Skin mu katambi akamu ng'abuuza ku laale ya NRM abanupu baba bakimyeyo ki? Ate nno ng'ekibuuzo kye kiri valid kubanga nze wompita nti jangu nnyimbire ndi munna NRM nsobola okwogera byonna bye njagala kuba mba nsuubira nti bonna abakuŋŋaanyaawo baki baffe ba NRM. Okitegedde? So kati ne Alien Skin kyekibuuzo kye yeebuuza. Abantu abangi ababadde bakuŋŋaanyako mubaka wa NRM ate bafuuka batya abangi abamukuba ng'ayogedde. Nabagambye byonna bye twogera kati biranga ki? Nseenene wali we tulaga. Okitegera? Bigenda kuba biralamu. So enjawulo eriwo olwaleero twasobodde okufuna ku mukulu oyo omwogezi wa poliisi mu Busoga region oba Busoga East oba Busoga ki naye mwogezi wa poliisi side eyo abeere nga ate yatubuulira ku lipooti ye eyogera ki ku kyabaddewo naye nga side eno oyo kati Alien awo munnange ejjinja lyamukutte mu kyenyi. Nalabye ekyenyi nga kyesimye era awo yabadde yakava okunaaba omusaayi omuyitirivu ogwabadde guyiika. Era ejjo baŋŋambye yasiibye bubi kasikonda nga asatassa naye gye bwawungeeredde ng'era kale ye mafia boss nga byonna birungi. Naye maama buli lutalo Alien Skin lwabeeramu emmotoka teziwona. Bakanyama be bawonaawonamuko yadde nalabye ne kano ka komanda Mudoodo nako baakakubyemu awo nalabyeko kubbwa n'abalala kako ka komanda Mudoodo keeko akasajja nako baakawaddemukko n'abalala awo. So katufune ku ddoboozi ly'omukulu oyo tusooke tutandika okugattagatta ekifaananyi ne kye tubadde tuyina. Tulinayo omusango gwaleopeddwa jjo enaku z'omwezi 13 omwezi gw'okuna 2025. Omusango ogwo gwakoleddwa abantu abatono bakutegeereka bulungi naye nga bagenze ne bakuba emmotoka ya Alien Skin amayinja. Kino ekikolwa kyabaddewo nga Prime Minister w'eggwanga lino Right Honorable Nabanja Rodina yaze n'agulawo emikolo y'olunaku lw'abakyala wano Muyiga nga kyakoleddwa. Emikolo gyagenze mu maaso omukulu n'amala okuadressinga abantu olwavuddeko ku stage ono omuyimba amanyiddwa nga Alien Skin amanya g'amatuufu ye Patrick Mulwana. Olwaleero tulinayo omusango gwaleopeddwa. Okay, oyo omukulu kwegamba awo lipooti baba kyagatangatte abakyali kungulu kwayo. Honorable omukyala gwe babadde bagenza okuyimbira erinnya ejjo nali kulwaminze ne nditegeera katate we ntuukidde olwaleero ndyerabidde kyannaku naye nabagambye ku bantu be nalabye be yabadde akuŋŋanyiza kitegeeza w'amaanyi ali ku kaadi ya NRM naye nga bwe nabagambye nti ne mu nuupu waliyo besitamanyi ng'olaba omubaka ne bagamba wa nuupu n'ogamba bannaye ate ono yavaawa abeerawa kati kyekiri ne ku babaka abamu era ku sayidi ye NRM. So gwe badde bagenza okuyimbirako mu nsaasiro erinnya era ndyerabidde. Kakati mu mbeera mwe tukyafunira ebigambo waliwo omusoga mwene gwe njagala tutwale naye ku bigambo ebyo tubyewolekokko mu mbeera eno omwana akoba olusoga wuuyo naye afaanana okuba nga yabaddeyo ono kuba kati kiri kyabadde kyabwereere okitegeera kati omusoga ono kasooka akobe mu lusoga kuba tusobola okubiwulira naye atuweeko ku version ye okitegedde tumanye oba abadde anoonya kontenti oba byatuwa bigatta nekyetukola kyetuliko sooka otuwe ne ku musoga mwene. Ndigwenda kwogera ku nsonga edaabeerewo ndigwenda kwogera mazima kukomya propaganda ali ku social media kuno oli segera dogo
Dogo Alien yatuuse bulungi waneeno mu kibuga Iganga. Dogo yatuuse mu Iganga muno Olisegeera. Yaba n'abadongo bayine bayisa soja. Baida bamuwerekere ku kujja performinga. Ekyo kyo nenda kyogere mu lwatu nga oli muntu ali kumpulira. Aye. Obuzibu bwe bwaviire. Abo badogo botambula nabo. Simanyi Skid Band. N'oyo omuwalabu oyo. Omuwalabu yakubye omwana oba emiti mwabwe ine ayo omuwalabu yakubye omwana ne kyasinza otutabula. Olisegeera. Omuwalabu wakubye omwana oyo ko babu. Ayo ye muliko wa mubamu yalesa abaniga ezira yalese baniga. Dogo twayenza okubongaku. Dogo wazoleya. Olisegeera. Olwazoleya ate ndikubona abantu mwana abadawa abadongo bali kulikodinga wano video mbo bakubye Alien. Olisegeera. Dogo bajja kusiba mu bintu byotaidi Dogo. Olisegeera obati wamukubye sirika. Ndibona wano badogo bali kulikodinga video era twamuboneisa Otairiganga fine Otairiganga na mazoleyo kyo nenda nkobiriri ku Otairiganga na mazoleyo bamudonda lwa mazoleyo bamudonda kuba kudonda badogo ba Alien babadonda lwa mazoleyo omwana omusoga akoze eki akobye kakati omusoga wetutandikidde mbadde nyimiridde ku bigambo bye ngalaga nti bachali bali Alien Skin bwe bagenze eri mbo be batandisaawo ne bazoleyayo omwawo omanyi ne wabira eggali zaayo mbo kati bazoleyezaayo omu ku baana beeyo bataano beeyo awo olutawo ne lutandikiraawo nga ye atujja ku kiri ate kyetubadde tukola ki kyetubadde tuliko nti bigambo bya Alien bye byamukubiza sante Gravity wali mu kavidiyo eyabaddeyo ku ground nako kavidiyo kabadde kalaga ate nga tuli ku kituufu waliwe tubadde ngalaga nti tewekwasa dijje tokola otya oddangayo ne weeyogeza byoyogera okitegedde kyali kalina amaki amasanyalaze bibyadde bigambo bya Gravity kati wano ebyomusoga mwini ye abadde ate nga ali mu defensive ng'alaba abaana obwedda bawanisa emirongooti ku internet ng'ate ye akimanyi abatera owanika emirongooti batera obba kimanyi eyo gye bakola ki gye bali omusajja wakiwa obudde naddala kati Alien ku bantu abamuli wabbali awo abamu bakigezesezzaako ne bakimayokko ku baana eyo kati ono yabadde nga ali mu defensive kati akijja eno mu politics akiteeka mu ntalo ezaabwe ez'ekivubuka kati ate amala asomeramu bakyalibe nti mulekera okuwanika emirongooti ku internet bajja bakwata okategedde nawolereza n'oli baamu gwe njogeddeko agambibwa okuba nti ayinayo ttiimu yeeyo ku ground so omwana ono yembeera gye mulabiddemu naye si wabyawo nawo wembaga mugiseemu layini ate zirabula banneebe ndoza nazo tekiba kibi tusobola okutambulira awo naye nga kyonna kiri nti omusajja bamukubye amawulire agaliwo ag'essanyu mu Fangoni kwe kuba nti waali kati ali waka ne Fikigaza ate ne baba nga bamukoze eki bamutadde kati waliwo ekisinga ekyo abo tuba tubajjako engalo Kamiliyoni ejjo namubalaze nga akomyewo ku stage amaanyi gabadde mangi twaliseyo paati y'okwemulugunya ku federation agamba nti kuba ku namungi w'omuntu gwe nabalaze ejjo n'enkuba eyamulemesezza federation yo yokka yabadde ejja kukola kinene nnyo mu kwongera ku numbers kuba kuno okuddako kwabadde kutegeke bakutaddemu obudde bungi bakulanga kwabadde kuyina osukka kw'ekyo kye mwalabye kale abannayuganda bo baba basobodde ottema ebitooke mu bitundu by'entebe n'emirirwano kati federation eba kukyegattamu wale bali eyaze ne mu kkubo bwegakyali susse bususse so yeemulugunya Kamiliyoni eri Kenzo ne ttiimu ye ate ng'agamba nti saidi eyo Palaso mukulembeze naye kati Palaso ne Betty Mpologoma baba abaddeyo nga ba federation abo tuba tukyanenya federation tuba tetuginenya waliyo okubeera nga tolinayo n'omu naye wabadde n'omukulembeze mulamba Palaso federation yebe eweddeyo pozi kati yali sose n'atunulako kati ku bubinja obulala maye kati tulina obubinja obw'enjawulo obutali ku federation tulinayo akabinja ka Star Girl Spice Diana ali eyo mu source management ye
tulinayo akabinja ka Rema Namakula kali eyo okitegedde Dr. Muzandi family ne tubirayo n'akabinja ka King Saka kali eyo nakawuka n'enkumba nako kali eyo bubinja bungi obwenjawulo weebuli kati zingamba Chameleone yalitunuddeko mu bubinja buli obulala kuba yo federation yabadde ekiikiriddwa so nga bulijjo era nga we nalowoozezza Kenzo yasobodde okubanga ayanukula ku nsonga eyo omanyi eno yo nagirabye ng'egenda mwanguyira kuba yabadde light as in tewabadde nnyo nsonga temwabaddemu busungu kwabadde kwogerako bwogezi ate ng'era kirabwako ate era nga ebyokwewozaako weebiri ng'era olaba tukimaze na bumazi okitegeera naye singa babadde bamukalakata reply yaliruddeyo naye ng'ekikulu kiri nti omusajja yabadde taliiwo yabadde naye mu campaigns eyumbe era twamulabyeko ku weekend yemu so yabadde taliiwo naye yeerabidde okuduumira bani abo benda ku federation bano ba Amelia Nambala ne federation nno nayo olina osooka olowooze ku bayimbi abaliyo otherwise lisiti oyinza ogimalirako ba Moshi Mavo ku ba Green Daddy Nina Chris ba Amelia Nambala Sylvia Autopart so kobuuza nti omuyimbi w'eggwanga where are you nga federation yammwe lwaki sibateera wano oba tukoneko kale ku ba B2C bambi babadde ne press conference olunaku olwejjo ku Africana balina ekivulu kyabwe nga mwenda basajja tebalina buzibu so mubabeererawo mugende mu basupporting that is ba B2C soldier we batyo bakozeeko ku drive ne batuuka ku Africana mu bitiibwa ne begattibwako abayimbi mikwano gyabwe abamu kuba balina abayimbi mikwano gyabwe bangi abatasobodde kubeerawo naye abasobodde babaddewo nga King Rema Namakula Eyogedde waliwo n'omuyimbi upcoming yajidde mu boxer but anyway tukitegere butegeezi nti upcoming ayinza okuba yewaati ebintu bwe yabirabye so wekitwe kyatambudde kyateekeddwa bulungi enteekateeka yabadde nnungi emyaka 10 ejja B2C mugende mubawagire tulabe ate embeera gyegenda okuba nga etambulira okulekana kano kankakooneko Rema Namakula nga atuuka mutuweko mu katambike abaana omanyi kamera zabadde nnyingi nga mubalabyawo kamera zabadde mpitirivu kati nga buli atuuka omuyimbi bamutambulizaako kamera nga nnyingi Rema kyeyasoose okugamba abaana nti byonna mubikole naye teba kamera enkwate emabega kati kigenda kukomyawo biri ebyokugula akabina okitegeera omanyi omuntu wabanga kamera leero zimukwata enkyanga tezirina mumukwata mu bitundu ebimu ate ng'eyo debate yaliwo bannange oluusi nabyo bitusobera muwala wange oluusi nabyo bitusobera naye kati ku challenge eriwo eya 360 ye Spice Diana tayagala kumanya ye wezazze nga bwe ziri bambi Spice Diana naye oluusi ye yagambye ekijja kikole ki kijje mukakwata oba mukakwata oba tekuli naye Rema yagambye abeg please temukikola munyambi for today nkyanja kujja nkoze ki neetegese which is okay oyo ye nagamba nze mukwate enkyuke byebyo kale akuma takumira mpeera nze lujja big up producer Kisubi Denon Dennis Kashmir Samba Alex alina yitwe abaddewo kale mwena team bwakedde mwe bali kwasaganya nsonga nekya wetuli n'amawuli amalala mangi amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter. Tulina aba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Logical emirimu gye tukola tukuba plan mu ekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bampita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde ewaka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vaani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vaani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services.